nze mu kaseera ako ekiro ekyo mu kkoma mwe nnali Yesu namulabako yankwata ku mukono naye bwe twali teryali ggulu lyali ddwali yankwata ku mukono nanambuza mengo yaginambuza ye kennyini so mu kutambula okwo saalina conversation nti kamubuuze kino kamubuuze kiri yaŋŋamba kimu wano siwe olina okubeera ddayo naye ntandika okuzimba olubuto bwe baasiba omusaayi ndowooza ekiwundu kyali tekirina oba we kisiza sijja kulimba nentandika okuzimba olubuto okuzimba olubuto nentandika osesema omusaayi okwolesebwa kuno okukwako walaba nga Yesu akutte ku mukono akulambuza eddwaliro kutoba alaba n'ebintu ebirala mu mbeera eyo saalaba nnyo bintu bingi kye nalaba byali bire. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola Art for Charity. Come paint your legacy with us. Wandibadde mufu sinza Katonda gundi nawe va mu kyejo va mu kwekuliriza va malala wandibadde mufu sinza Katonda bannaffe bangi bafudde nga balina emyaka mito gwejo gyotuuseeko bo tebagituukako tulaba nti okyali muto naate waliwo abato abaafa ng'obasinga obukulu ffe twali tukyali abatedda twali tumanya abato tebafa naye twamala kuziika ku bantu netusiga kwasooka netuziga kuwokubiri netuziga kuwokusatu nga bonna tubasinga obukulu olwo netutegeerera ddala nti n'abato bafa. Nzije nakulira bakulu bange buli yawezanga emyaka 3 yafanga bufi bakulu bange era 2 baafa. Kakati nze nali mmanyi nti ffe waffe tetuwangaala era nange sirikula kubanga twabaziika nabalaba. Kale okubanga olwaliro nkuze nentukako kko wano nga tewali kineeyimbamu kikanga bulamu bwange oyo gwe mpita Katonda. Bali abaafa bonna abafudde n'abaafa tolina kyobasinga. Kale amanya bampita Rima Sam oba Mechanic Bongo ku MRF kwendi tuli mu kaseera kakuwa bujulizi sembera obeeko nekyoyiga. Omukulu no gwentudde naye si mukulu nnyo naye at least Katonda amuwadde second chance mbulamu nga sinnamwanjula sineyongerayo nambozi nyongera okujjukiza nti bakama banga abantu bana Bongo Charity Foundation era tuli mu kuzimbira bwana bwa ku luguudo ssomero Kamengo tuli mu buteekerateekera tukooye okulaba abaana batawesa Katonda kitiibwa tukooye okulaba omulembe sitaani gwe yateekamu enjala tukooye okulaba abaana batta abantu tukooye okulaba abaana bakwata abakazi abakozesa ebiragalalagala n'atamira n'agweri era tukooye okubasalira omusango tuyimukire wamu tutaase gwange eri enkya batusabye obukadde 8 nosereka essomero kyonna kyoyina osobola tukwatirako tukyazimbira ddala naye essomero lyaffe lino at least liri ku level erisereka kyonna kyoyina ekimu kyekyekumi ekyensoso kituwa ate era n'ekirala ministry eno ebeerawo na art tusiga ebifaananyi kusiiga nga bw'oli osobola tuwayo akalimu olwo ne ntuwona okusabiriza. Omuweereza talina kusaba talina kubaawo ng'asaba omuweereza alina ssaka busasi. Kakati gwe bw'otuwa akalimu kituyambako obutasabiriza era akasente akava mu kusiga ebifaananyi
tukatwalira ddala mu baana ababo ku luguudo ffe tukakozesa okuyamba abantu twagala kukozesa ebitone byaffe okuyamba bannaffe tetwagala tukozesa ebitone byassabiriza kuyamba balala nedda twagala tukozesa ebitone byaffe okuyamba bannaffe so tuweeyo akalimu oyagala kifaananyi kya muddiiro oyagala kukusiga nga bw'oli tukusigira ddala nga bw'oli akasente akavaamu ke katubeezaawo naawe ali eyo ng'olina omwana tava ku luguudo tulina scholarship identity tosomufuula member w'oku Ntiko Bongo Charity Foundation kitegeeza ki nti kakadde kamu n'ekitundu omwana wo okamusasulira ku Bongo Charity Foundation kyafunamu kye kino tumusomesa okuva mu primary 1 mpaka mu P7 ngera bwasoma n'ebyemikono scholarship identity neggwako ng'omwana wezeze emyaka 18 tumukuddiza CEO oli mitala wa mayanja omwana we yakutabukako tumanyi wa kumuteeka kulumya omutwe oba abaana bakutabukako kadde kamu n'ekitundu omwana mufule member mundabiri ekyasinza okubeera ettende ekika ekya waggulu ajja mu foundation yeeberera omwo tumuyigirize Katonda waffe asome ogende okukomawo ng'omwana ali good to go kubamu akafaananyi ku myaka 8 ng'omwana asobola otunga ensawo n'agikuba wali ku myaka 10 asobola okukola obugatto ku myaka 12 asobola okubba ekifaananyi ng'ebyo ebiyita ku screen asobola okwokya ebyuma olinda ki sitanta kubuzaabuza kikole weewaawo omukulu sebo kuliko okufa nakuwona amanya ampita David Kiberu mbeera Makindi ndi musajja mulokole era nga mpeereza Mukama nkuba nnanga mu church ya Miracle City Church eri ku Salama Road awo Miracle City eri ku Salama Road ng'otuuka ku Mukama mwesigwa kwenkubira ennanga era wempeerereza so nebaza Mukama kuba ndi mulamu era nkyasobola okwogera kati sobola ovaako ne mu nnyumba n'entambula lyali nga 3 lunaku lwali lwakuna najja wano wa mukadde wange olweggulo nzija amanyi okujja ne tunyumyamu ne tusaagamu nga nvuddeko ewange awo so nenzija ne mugamba biki tujja kubeerawo Easter ne nga tusanyuka ne ngenda ku church ne mugamba ngenze naye nnyinza okuddamu leeti so kati sibeera wa mukadde wange beerawo navaawe waka napangisa so ne mugamba nja kudda leeti ewange kuba nze ntera omugamba ebiseera ebisinga bye mba ngenza okukola so ku kanisa eyo tulinayo concert mu nnaku enkulu Easter Christmas kwayeba ne concert so kati eno yali last week nga tulina concert kati being nti yali ya ku Sunday nga tukobamu ka extra tubeerawo ko paka essaawa ezaawalamu ko ssaawa nga 6-7 ez'ekiro 8 olw'amazuukira Katonda waffe agenda kuwangula amagombo kati ku Lwokuna twagenda ku church service neggwe ey'akawungeezi kubanga service tubeera nazo buli lunaku nakawungeezi so eggwanya ne tutandika practice wezaawera ssaawa 7 ez'ekiro nga ffe tumaliriza ng'abayimbi n'abakuba ebyuma 7 awo 8 nga ffe tumaliriza ne ŋŋamba kanzireyo ewaka kati ku church nina owa boda atera okuntwalako naye abeerawo awo yaŋŋamba nkooye katukuwerekera ofune ka boda kakutwale tuba tugenda musumba n'agamba waliwo kyemwerabidde nakyo mukiyiseemu nakyo tugenda kikola ku Sunday being twali fixed ne tugamba kale katukikole ne tugenda paka ssaawa 9 ogw'ekiro kati ssaawa 9 Makindi newe tusuula ebiseera ebisinga tewaba safe kuleka nnyumba nga togisuzeemu ne ŋŋamba nja kukola ki nja kutuuka ewaka muvubuka ne bantwalako ku kkubo ne nfuna ka boda kuba omusumba yampa ne transport yaŋŋamba kwata transport zikutuuse paka mu nnyumba tomukkiriza kugenda nga takoze eki takutuusizza kati ssaawa 9 ezo ne nfuna boda ne ntwala kati bwali bwa kiro omanyi atwala muvubuka
bakuba ennanga mumanyi ensawo oba naye emabega mubaamu ebintu byo. Kati bwe yandaba amaze okuntwala twambuse ng'ewaka nga tunaatera otuuka wa booda n'atya ekiro ekyo n'aŋŋamba sijja sobola kutuusa naye ng'ewaka distance si mpanvu ng'era ndabawo. Ne mugamba kasita weewali nja kukola ki, nja kutuuka. Ne nkwata ssente ne nzimuwa n'akyuka n'akola ki, n'addayo. Aba yakagenda nga ntambuddeko distance mpanvu n'ensanga bavubuka babiri. Nabalabira mu distance naye ng'emabega sisobola kuddayo. Bwe nali nzija bwe nti n'owa booda emabega waffe waliyo Alfred. Kati bwe nalaba amataala ago ne ŋŋamba kasita owa Alfred ajja bwe banaatulaba bano bajja kukola ki, kumpitako buyisi. Bwe bajja ng'era omuvubuka sooka ku resistinga ne tulwanamukko. Bajja ne bagamba ki? Bwe bantuukirako we bati omuvubuka n'aŋŋamba ovaawa konze naye mba kuyiriba. N'aŋŋamba tuwe ssente z'enjaga. Mugamba ssente z'enjaga ze mbadde nazo nziwadde wa booda gw'olabye agenda. Ko omulenzi ffe twagala ssente. Ne mugamba sizirina. Omu gwe yali naye n'ambuuza oyagala by'amaanyi. Mugamba saagala maanyi naye sirina. Najja ne batandika olwana. So ng'omuvubuka neerwanakokko. Omu ku bo baali babiri, omu yali munafunafu kanange gwe nagwira. Bwe yankuba ekikonde mu lubuto n'engwa wansi okwetaasa n'enfuna ebbulooka n'engimukuba wano sayidi za wano. Kati yagwa wansi n'amugamba nkubye mufumite. Gwe nakuba ono simanyi nakambi oba yali akakwatiddewa sisobola kulimba. Nankuba kikonde wano sayidi za wano kikonde. Kati nze nalowooza kiki kikonde naye bwe yasika ne mpuliranga obulumi ne ŋŋamba erabika ŋŋuumi. Naye nalaba tuyinza okugenda ewala ne bagamba mutwale kye mwagala. Bakwata akasimu ke nalina ne bakatwala. Nengezaako bayita kubanga kati wa Alfred ono gwe nkugambye mabega bwe yalaba abalwana ye ate amataala yagazikiza buzikiza n'ayimirira n'agaleka. Ekiro ekyo ssaawa 9 ensuula tosobola kuyita muntu n'avaayo kuba waliwo scenarios nnyingi nnyo. Kati abantu batya okutaasa. Kati ne ŋŋamba anyway simu tujagizaawo ekiwundu nno sikiwulidde sinakiraba nakiraba. Kati mba mpeta ntuuka ewange wensula nda okwekwatako ng'omusaayi guyiise ndokebera nga waliwo akawundu kaali katini saakambe saakategeera ke baakozesa kubanga kaali katini nnyo n'akawundu kaali katini. Ne ŋŋenda saayingira wensula nakonkona banneiba mbagamba muguleewo ne mbayita abanneiba tebanzibuwalira kubanga tetweyisa bubi bwe tusula. Ne mbagamba banfumisa akambe ne baŋŋamba wa ne mbalaga nga si kinene kyali kitini kuba ewaka awo namalawo eddakiika eziwera 3 ewange wensula. Kiwundu kyazikira nga tekifulumya musaayi nga tekirina kivaamu. Ne mbagamba mumpe ku ssimu nkubire maama nsaleko ne layini zange naye oba n'omutwe gwali nali ntidde namu ekituufu kuba n'okugisalako byannema. Naye ennamba ya mukadde yo nagirina mu mutwe ekiro ekyo ssaawa 9 ne mmukubira naye era neewuunya nnyo kubanga mukadde takwata ssimu tateera kwata ssimu gy'atamanyi. Kati gwe weewuunye essimu tagimanyi ate obudde bwa kiro. Ne mmukubira naye Katonda yannyamba ng'atunula n'agikwata ne mugamba maama ndi wano banfumisa akambe. N'ambuuza obadde ovaawa ne mugamba badde nva ku kyaki nga bw'omanyi n'aŋŋamba lwaki tosuzeeyo. Ne mugamba ebyo si byakati naye tugenda mu kalwaliro bakayita Kisaaki. Abavubuka bano be nazuukusa kuba wensula wasingawo nnyo bavubuka baatya okutambula bokka ne tuyita keyateeka kuba tusula kumpi. Najja namperekerako nze yeetambuza ne tuva ewaka ne neetambuza ne tugenda kakiriniki. Wakakiriniki olwatulaba yatugamba akawundu kano katini tekafulumya musaayi tekali diipu ye ng'omusawo
ate nga naffe abajjiddeko tukiraba tekali diipu katini tetumanyi kiri munda era nenyimya naye mu kuyimirira bbanga linnalwawo jjukira twasookewa eddakiika 3 tutambudde kaaliko distance nga mukama akyankuumye sinawulira buzibu bw'amaanyi naye ng'olubuto lutandise okunkola ki okunnumirira naye nga si lw'amaanyi kati omusawo n'akalaba n'akayiwako iodine spiriti n'akalongoosa n'adressinga naŋŋamba walina kye walidde konza sirina bingi nti mbadde nkola naŋŋamba ngenda kuwa amakerenda naye sooka olye nemugamba kale katulinde mukadde kuba nze olwedde baali banzibye nga sirina kyennina nemugamba katulinde maama ajje agenda sasula kati bwakiro ne maama yatyo fuluma ennyumba n'abaako baakubira ne bamuwerekera yatuuka ssaawa nga 9:40 nga neebase katanda awo n'asasula omusawo $1.5 kaali kati mu kuyimuka wano tufulumya eddwaliro nemugamba maama nno mpuliramu obulumi muki mu lubuto kati bano be twali nabo bo ne balowooza ndi mu kyejo nti maama mulabyeko biki ne bakubaawo lwali lwabwe ko maama kati mwe mulinnye booda waliwo omukyala gwe yajja naye neibawe nga tulinnye booda ffe twetwale bo bajja kujja mpola kati maama yasigaza eddagala ffe yatuwa bisumuluzo ne tujja kati mba ngenda netandika okuwulira nga ntandise okunnyogoga n'okusannyalala mu bigere ne omukyala gwe twali naye ku booda ne mbagamba seewulira bulungi tandise okunnyogoga tugende ku kalwaliro awo wonna ng'obwongo bukyakola nga tugende ku kalwaliro waliwo eddwaliro maama lyatera okugendamu nemugamba tugende kweri we banaatusanga bwe ndowooza nali ntandise okuwunga kubanga owa booda yatuvuga omanyi akalwaliro kali wano kumpi ne New York naye ffe twetooloola paka ku nsambya mala ne mbagamba mumanyi tudde waka kuba sikyabitegeera tugende waka tulinde eddagala neebake ne tutuuke waka mukadde engeri bo bagira ku bigere baalwawoko batuuka ekiro ekyo najja ewaka waliwo emmere ne bagimpa n'ennema kadi yajja n'ekyokunywa n'akimpa nakyo saakinywa nemmira bumizi ddagala nenyingira obuliri kati mu kuyingira obuliri nentandika okuwulira ng'olubuto lukoze eki lutabuse neŋŋamba maama asigenda keesa tuve wano tugende ku Malukomu tugende mu ddwaliro eddala naŋŋamba obudde buzibye teri agenda tututwala tulinde ziwere 12 tufune booda nembeerawo naye nga mu kitanda siteredde nekyusa olubuto lunnuma nembagamba mumanyi nze sigenda keesa neneesitula nze kennyini naye nga ntambula seegolodde simanyi oba ebyonda byali ki essaawa eyo nga neevuunise nze neneggulira oluggi tuba twakatambulako kuva wano nawali n'omwami najja nga nkutteko nga sikyasobola kutambula nentandika osesema omusaayi kati awo maama n'agamba ebintu bitandise ofuuka sirias webiti omusaayi nno nga bitole byennyini ne tutambula nga nsesema okuva ewaka awo ekyatuyamba nti ndowooza bwali butandise okukya ssaawa 10 waliwo omukyala yali ali mu kujoginga ku makyezo n'adduka ku kkubo eyatuleetera booda olwafuna booda neŋŋamba maama tugende mu ddwaliro kyatuyamba twatuuka ku Malukomu ng'abasawo weebali abasawo mutulaba nga omanyi ebyabasawo ate abadde kibiki maama n'agamba bamufumisa akambe kobboye mu mutwale musawo yasooka n'atugamba katusooke tukole sikaani ne bansikaaninga naye ng'olubuto lunnuma sikyasobola bagamba pika tulabe kino ekiri munda sawo n'agamba kirabika afunye obuzibu ku kibumba wano naye ketumaze katumuwemu essaawa 5 tuddemu sikaani endala ko mukadde kale ne bankuba peyinikiira neneebakira eddakiika 3 nenziramu obulumi bwe nadda engulu ne buddamu kaabasawo katulinde ziwere saawa ze twabagambe tulabe ekiddala ekiri muki munda naye tuba tukyali katanda musawo najja n'agamba ekiwundu katukidressing tukitunge tukisibe abasawo tebamanya nabo kiri munda ne basiba ekiwundu
ne bakitunga. Mu kukitunga ne batuwa akasenga akalala baddemu bakole sikaani. Nali awo Katanda ne ngamba maama omanyi tubeeko bwe tukubira ab'oku kyaki bamanye ekyakoze eki kyantuuseeko kuba ye yali aweddeyo nga ye mukadde nga ku ddwaliro awo eza Maluko sigamba nti yali talina ssente awo eza Maluko mukozi kyali kitini nga ye asobola naye nga ng'omuzadde nga tuliwo ng'atidde nnyo nga abakuba okubira kale mu Bulumbe nalimu ne mbaako omuvubuka gwe nzijukira ne mugamba mukubire enamba agirina kuba omuvubuka oyo mubazzi yamukolerakokko edda enamba nga mukadde agirina n'amukubira yamukubira n'abategeeza ab'oku kyaki bwe baatuuka yali mukyala Musumba bwe yajja ne bajja nga nnyumya bulumi bwaliwo naye nga saagala kutiisa bazze kunkyalira tuli mu kasenge nnyumya nentandika ate okuddamu ne bagamba jangu tugende mu sikaani olusawa nga 5:6 tudda mu sikaani nga sobola ttambula era nagendera bansitudde nga yeeyongera kwonooneka naye nga abasawo tebamanyi kiruma ate tebaagala kukola ki kutulifaalinga nti mugende wano biki bakoze sikaani era tebalina kye balaba naye nga bagamba kirabika omusaayi gwakoze eki guli munda kati ne batandika ne banziza mu kasenge ne banteekako eccupa endala ndowooza zaalinga 2 naye ntandika okuzimba olubuto bwe baasiba omusaayi ndowooza ekiwundu kyali tekirina oba we kisiza sijja kulimba ne ntandika ozimba olubuto okuzimba olubuto ne ntandika osesema omusaayi ne awo ku ddwaliro kwennyini kati mukyala Musumba n'abagamba omwana ono wafiira wano tugenda Banenya mutuwandiikire ebbaluwa tukole ki tumutwale mu ddwaliro so ne babaako be bakubira ekiruddu ow'ekiruddu n'agamba temujja kiruddu kuba olwedda ali mu mbeera mbi amalwaliro gaffe aga gavumenti ogamanyi layini biki n'agamba munoonye eddwaliro eddala kati ffenna n'abali bandiko ng'ekye batya wetugenda mu private hospital lya bbeeyi akasente tewali biki bagamba batugenda e Mulago naye nga same story kati abasawo ne bawandiika ne bagamba omuvubuka ono mutwalibwa e Lubaga oba e Mengo ge malwaliro ge batugamba abiri ago mu kufuluma era nawo nagenda nsesema musaayi awo nga ntandise okuvaako ng'omuntu nga ndaba naye nga okwogera kwange kukendedde omusaayi ogunvuddemu mungi nnyo nasesema kuva kiro saawa 9 kati ku Maluko twagendawo saawa 10 ez'ekiro ziba za kumakya ndowooza twavaawo saawa 10:15 ku 11 kati awo we neebaliza Mukama teze essaawa zonna omuntu okuba ng'osesema musaayi kuba awo omusawo ow'oku Maluko yagamba nasesema liita z'omusaayi nga 3 just ku ddwaliro ng'ogyeko ebyekkubo ne tuvaawo ne banteekako eccupa bapangisa motoka ne tutwala awo nga nze ntandise okuvaako naye nga ndaba bantu mbalaba naye nga amaanyi sisobola ttambula kuba ne banzitambuliza nakagaali ogenda mu motoka tuuka mu motoka batutwala e Mengo gye twagenda so twalowooza biri simple private hospital genda mulwadde bamulabye biki tugenda kukolako jja sasula twatuuka tutuuse mu emergency bantadde Katanda n'eccupa ze nava nazo ku Maluko kuba nagendera ku ccupa ntuuse awo batadde Katanda abasawo omusawo yasookera ddala okulaba nga tuyingira yabuuza ono ye kijja kityanga mulamu mulala n'agamba mwe muzze ffe tukole death report muzze ffe tuwandiike nti omuntu yafudde kuba olwedde mwaleese dde akoze eki afudde naye ng'ekituufu nali ntandise ozzikira nga ndi mu kutunula naye nali ntunula naye ng'ebitundu bitandise okukola ki okunnyogoga yagamba mwe muleese tukole death report kuba ono yafudde nga mutwe gwokka gwe gutambula ne ntuuka Katanda ne banteekako nga tebannayogera bira ne bakubira badokita baabwe abakola operation biki musawo omu najja be basoma be babimanyi n'akwata gloves n'aziwamu amazzi agookya
n'atandika ozinteeka ku bigere. Eyazinteekako ng'amazzi gookya nnyo ne ntandika okugawulira ng'amazzi ganjokya, n'abagamba atandise okukola ki, okudda engulu. Kuba omusawo yaŋŋamba nti tugakuteekako tufune emisuwa tulabe nga tukuteekako omusaayi. Nze nga mpulira era nga ntegeera. Bwe baayita abasawo b'operation ne batugamba okumukolako twetaaga $3,000,000 okumukolako. Nga ndika eccupa emu yali y'amazzi oba simanyi. Ne bagamba be najja nabo okumukolako oyo twetaaga $3,000,000, naye nga $3,000,000 teryazirina. So embeera nga tennaba bakyebugira awo bakyateesa, nenziramu okusesema omusaayi omungi, ate awo nasesema nnyo. Basawo ne babagamba banaye omwana ali mu kufa, ali mu kusesema musaayi mungi, mubeeko kye mukola. Kati ku kyaki gye nava era mbeebaza, mukyala Musumba n'afuna engeri gy'atetenkanya, n'afuna $1,000,000 ne bagiwa abasawo, naye nga nayo baasooka Gaana. So nina anti wange maama muto yajja n'essimu n'abagamba bantu mmwe muli ba private, omulwadde bw'ajja musooka mukolako ne mulyoka mubanja kuba batalina gy'alaga. Ku ddwaliro kwaliko intaani n'abatabukira era yo muwala simanyi nakumanya, yajja n'abagamba omulwadde ali bubi, munaabanja mulambo. Ne beekubaawo ne banoonya ambulensi. Kati nze ku Mengo tebantwala na musikaani ku mbeera gye nalimu, bo tebaddamu kunsikaaninga kuba kye baali bagambye katusooke tusikaaninge tulabe, naye tebantwala because nali ntandise osesema nnyo ate ku Mengo nasukka. Ne bantwala ne baleta ambulensi awo nendwa, naye nga olwo maama wange ye yatidde edda n'okuntambulirako teyaddamu, yatuula ali ebbali nga byamuweddeko. Ne tutuula mu kambulensi, ambulensi yatujja awantu si wawanvu ne batutwala. So ne batutwala mu theatre. Bantuuka eyo abasawo era bakunyuminkiriza oleme kukuzikira, ne banyuminkiriza, naye nga buli wennyumya mba njagala kusesema. Ngamba omusawo nze njagala sesema, tombuuza bingi. Musawo ne banyiga ne banteekako oxygen biki. Kati ebyaddako ndowooza mukadde yabinnyumiza. Ngamba ne bajjaawo ne bamugamba saba nnyo. Bwe baali bantwala bamugamba ono tututte mulamu n'omufu, kati musabe ekinajja kye muba mugenda nakyo. Operation bwe yaggwa ne bantwala mu ICU. Mukama yannyamba kuba nagendayo ku Lwokutaano, ndowooza zaali ssaawa nga 10 mu theatre nenzira engulu. Abantu bagamba nti omuntu bw'agenda mu kkoma omubiri gwe ne gusirika, naddala mu kaseera nke bwalimu ayina okwolesebwa okulala kwagendamu. Bw'okwolesebwa okuwa kufunako? Nakufuna era sijja kugamba nti nakufuna ne ngenda mu ggulu. Manyi birimu emitendera. Kati fenga abakkiriza birimu emitendera. Amanyi Katonda aba tulinako ekigendererwa nti ayinza okutwala mu ggulu, ye nga ye n'agamba wanadda anaayogera ki. Naye nze mu kaseera ako ekiro ekyo mu kkoma mwe nnali, Yesu namulabako yankwata ku mukono, naye bwe twali teryali ggulu, lyali ddwali, yankwata ku mukono n'annambuza Mengo yaginnambuza ye kennyini. So mu kutambula okwo saalina conversation nti kamubuuze kino kamubuuze kiri. Yaŋŋamba kimu, wano si woolina okubeera, ddayo wano si woolina okubeera, either mu ddwaliro oba mu kufa. Kati we nanyumizaako musumba wange yaŋŋamba nti either gwe we wali gaali Magombe gennyini nga kyetaagisa ye kennyini okwekwatira ku mukono akole ki, akusomosa akuzzeeyo, oba si ekyo
mu ddwaliro mw'otalina kolaki kubeera. Kakati okwolesebwa kuno okukakuwalaba nga Yesu akutte ku mukono akulambuza eddwaliro nakutuba alaba n'ebintu ebirala mu mbeera eyo. Saalaba nnyo bintu bingi, kye nalaba byali bire kuba nga ensi ey'omwoyo gwe guba gutambula, so sigusuubira kutambulira ku gurawundi nga ttaka nga ki, twatambulira ku bire. Twalabako bantu balala bonna? No, kati nga bwe nkugambye nze saatuuka mu ggulu, naye ekifo kye nalimu ddwaliro lino, naye nga tulinga abali ku toopu y'eddwaliro, nga tutambulira ku bire ku toopu y'eddwaliro. So we nadda engulu nina be nabuuzaako abansingako ne baŋŋamba manyi kati buli omu aba aleeta ideas ez'enjawulo, eiza baali bakola kino, eiza wali olaba eddwaliro kyekibeeramu biki. So sijja kwagala kugamba nti nze twatuuka mu ggulu nendaba kino. Omuntu nalaba omu eyankwata ku mukono yali Yesu. Mukoma ng'ogenze ngenze ogwasooka wagenda mukoma emirundi emeka? Nagenda omulundi gumu mukoma. Ogwo gwe bannongoosa ne bantwala mu ICU. Wava mukoma tewaddayo? Bwe navaayo saddayo. Omusawo era eyasooka yagamba nti omwana ono tetumanyi kiki kimuliko, naye tubadde tumusuubira mu nnaku nga 3 okudda engulu, feze tubadde tumuwadde, naye ekitwewuunyisizza amazeeyo ssaawa. Namalayo ndowooza kuba bantwala ssaawa 11 nadda ssaawa 9 adda 9 ez'ekiro mu kudda engulu. Era Mukama w'amaanyi, nadda engulu mu ICU. Bwe nava mu kkoma ng'abantu bali mu kufa, abali akasenge ka Mengo si kanini ICU, naye nze nadda engulu nga waliwo abafa nga 3. Ogenda okudda engulu nga waliwo mashini eziri mu kukaaba zizikira nga zifa. Musawo olwanda bw'ati n'abagamba muteekewo kateni, oyo talaba bino mubijjeewo. Netuggalawo ne baggalawo, naye ng'era sitegeera. We nadda engulu era nasooka babuuza maama aliwa, nga mbuuza nnyo abantu abandi okumpi. Bangamba ssaawa 9 teri gwe bakkiriza kujja eno. Nze kale. So tuba tuli eyo saawe bwakya ku makya, sente nga zirinnye kubanga akatanda ka ICU e Mengo ka $2.5 buli lunaku. Akatanda ka ICU e Mengo ka $2.5. Kale tukoma omwana wa Katonda ali eyo, omukulu ono mukubi wa nnanga mu church oyina emyaka emeka? 26. Eddagala lyo olimira otya kati? Eddagala mmira, naye panaawo ngenda ne bakuwa okusinziira ne sente z'ogenze nazo. Eddagala ogenda ne bakuwa? Ngenda ne bampa Emengo kubanga baatugamba temulina ate kudda mu ddwaliro eddala. So twali tunoonya eri tujjaamu naye nga tekisoboka. Emengo tugenda n'emitwalo 10 buli we tugendayo. Tugenda buli luvannyuma lwa nnaku 2. Kati nze nali ntunda n'engatto, bizinesi twagitunda. Goodwill musuubuzi ebiri twala tujjanjabi, nange nenzigwamu enanga nzijayo kasente sikyagenda kati bampangayo kapukipu kati nakyo sikyasobola, ne mukadde teyesobola bulungi ayiya mmere yaffe ya leero. Kati nze nakatandika okutambula kuba enkindo zikyali mbisi, wuzi baakazijjamu kati wane ekkundi lyo likyali. So kati buli we tuddayo tuba tulina okugenda n'emitwalo 10, n'omusawo consultation tumuwa 5. Kitegeeza tugenda ne 15 oluvannyuma lwa nnaku 2. Emitwalo 3 emitwalo 3 tubala 45 alenga 45 wiiki buli we tugendayo. Kale omwana wa Katonda ali tugenda kukomawo n'emboozi eno, naye kikyekubiriza nti tuyambye abantu bangi nnyo olw'ekisa. Mwana wa Katonda ono ku myaka 26 yasalawo buteeyonoonesa, yasalawo butanywa njaga, yasalawo butanywa sigara, yasalawo okuweereza Katonda we. Obulumi bwayita mu bungi, yeetaaga emitwalo 45 buli wiiki. Nze nzikiriza nti tuba ab'enjawulo we tuyamba omukuffe
kubanga omukuffe olere tuba tumuyina mu 5 mulokole munange gwali eyo sobola okusituka n'ogamba nti omuvubuka ono kamweyo ke emitwalo 5 agula eddagala emitwalo 2 emitwalo 2 oba emitwalo 3 tukikoze ebbanga lyonna tubaddewo olwekyo era MR Live kyekifudde ey'enjawulo nti gwe mwana Katonda atugoberera ekisa kyo kyoyimiridde naffe buli kadde kyoyoleseza gye tuli kyotubiseeko kyekitwawudde mu bbanga ettini nze nzikiriza nti wakisa oyo alaba okubonaabona kwa munne wadde nga talabye maziga ge teetaaga soka kulaba maziga naye emboozi eno yokka tuli mu kaseera ka bujulizi yandibadde mufu Yesu yamulaba tujatandikira awo bwe yakoma weewaka mu ddwaliro yagenda mukoma omulundi gumu yakoma weewaka yaddako mukoma yaddamu n'afuna okwolesebwa oba yaddamu n'afa n'azuukira oba teyafaako era teyazuukirako bintu bingi nnyo ebigenda okuba mu paati 2 naye situka obeeko n'engeri gy'okwatira ku mwana wa Katonda ono omukubi wannanga mu kyakya aweereza Kristo we Katonda ajjakuwa omukisa nze nzikiriza nti oyo ayamba omunaku aba atuukiriza okwagala kwe n'ebigambo bye Katonda n'ensi yange mweraba